Enkuba ebadde mu kibuyaga ow'amaanyi etonnya amakya ga leero erese abantu mu bitundu eby'Emityana bajaasimula bugolo era nga bafumumbya miyagi ng'erese ebizimbe by'essomero lya Kawolongojjo Primary School ebitikuddeko akasolya nga kati abayizi abasomesa wamu n'abazadde basobeddwa kubanga ebyokusoma biyimiriziddwa. Essomero lino lisangibwa ku kyalo Kawolongojjo ekiri mu ggombolola y'e Namungo mu disitulikiti ey'Emityana nga libadde n'ebizimbe bisatu okubadde n'ekibadde kyakazimbibwa wamu n'ekikadde ekibadde kisingako obunene nga kino kwe kubadde ebibiina 5 woofiisi y'omukulu w'essomero wamu n'ey'abasomesa nga kino enkuba kyetikkuddeko akasolya. Wetutuukidde ku ssomero lino tusanze ebyokusoma biyimiriziddwa nga abayizi bali mu kuzannya ng'akulira abazadde Faizo Sejjemba yeebaziza Katonda abisse akasubi ku baana baabwe ne batakosebwa ng'onaasabye gavumenti ng'eyita mu bitongole eby'enjawulo eveeyo ebadduukirire. Tuyambiddwa nnyo mu bulungi bwakyo nti abayizi baffe tebafunye buzibu bwonna n'abatuuze n'abeekibala bambuse ne babuka okusukako bo nabo tebafunye buzibu kati essaawa eno tusaba buyambi kuba abaana baffe abayizi tebalinawo basomera. Rita Nabwami nga ye mukulu w'essomero lino agamba nti kati basobeddwa eka ne mu kibira kuba abayizi mu bibiina 5 tebakyalina wa kusomera nga n'ebitabo byonna ebibadde mu ofiisi byonoonese nga ofiisi eno tusanze yonna eyanjaddemu amazzi. Tuli mu mbeera ya kusoberwa kubanga abaana baffe tebalina we basomera. Ebibiina byonna 5 byatikuseeko amabaati. Enjaga eno tekutte ku bulamu bw'abaana wadde abatuuze abatwetoolodde. Tukyebaliza Katonda tekyo twakiyiseemu bulungi. Nabwami ategeezezza nti basazeewo okuyita olukiiko lw'abazadde olw'amangu basalewo ki ekyokukola nga bakuwandiikira n'abakulembeze ku disitulikiti babayambe. Tusazeewo tuyite olukiiko lw'abazadde tusale amagezi tulabe nga abaana baffe bafuna we basomera. Tuwandiikidde ebitongole eby'enjawulo okusookera ddala Mityana Local Government ne tuwandiikira Area MP Honorable Richard Lumu. Maria Monica Nakasumba yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.